Ng'ennaku z'omwezi 20 omwaka 2017 abaka ba Parliament bayise ebbago ly'etteeka eriggyeeko ku myaka gy'omuntu gy'alina okukomako okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga ekkomi ery'emyaka 75 ne lisuulibwa mu kasero. Kyokka okuteesa n'okuyisa ebbago lino kwaliko okusika omugo okutabangawo mu byafaayo bya Paalamenti y'eggwanga abakuumaddembe na kati abataamanyika bwe bayingira mu Paalamenti ne bakuba ababaka ba Paalamenti nga kugasa n'okubasikambula ng'abazzi b'emisango. Mu kavuŋŋaano kano ababaka ba Paalamenti bangi baafuna obuvune obutali bavaako mu bulamu bwabwe bwonna nga ku bano kuliko omubaka wa munisipali y'e Mukono Betty Namboze Bakireke eyafuna obuvune ku mugongo era n'amala emyaka ng'atambuza miggo ko n'omubaka wa munisipali y'e Mityana Francis Zaake ng'ono kakati engumi General Katumba Wamala ze yamuwumiza ku mutwe zikyamuleetera kamunguluze. Bano entakera baddayo mu malwaliro bajjanjaba olw'obuvune bwe baafuna. Omubaka Francis Zaake ategeeza nti nakati akyatawa n'obuvune bwe yafuna kyokka ng'enfunda zonna tafunanga kujjanjabwa ng'omubaka wa Paalamenti. Kuviira ddala ku togikwatako eyasookera ddala tebanyamba ne tugenda mu bino omwaluwa tebanyambirako ddala era ne President Kyagulanyi naye yennyini bwe yali ng'ali mu Paalamenti naye tebamuyambirako ddala. Ono munyiivu n'engeri Paalamenti gyekwatamu ensonga z'obulumbaganyi obubakolebwako naddala nga tefaayo ku bituuka ku bavuganya gavumenti kyokka ng'okukuuma ababaka bwandibadde buvunaanyizibwa bwa sipiika yennyini. Nga Paalamenti eba erina okuvaayo ng'evumirira ekikolwa ekikyamu ekiba kituusiddwawo ku mubaka yenna no matter the political party nga tofaayo kuba ono ava mu kibiina ki. Ono ajiruza ne ku byamutuusibwako omubaka munne Anthony Akol eyamukakanako n'amukuba agakonde emisana ttuku bwe yagezaako okumuggya ku katebe ke yali atuddeko nga zaakasitusa okugenda okuteesa kyokka n'atakangavulwa ye nga bwe yandisuubidde. Abamu abatuusibwako obuvune kyofa okulaba nga bakwasibwako empisa nga bulijjo badde bagezaako okuteekako ebisangusangu ne bateeka mu bukiiko bw'empisa. Anthony Akol yatambula butambuzi ng'ate si gwe mulundi ogusoose kikola kikoze ku babaka bangi. Okujjanjaba ababaka abatuusibwako obuvune nga bali mu Paalamenti ababaka bagamba nti kikolebwa tekimala kubanga abamu ku bo bakusibwa obulamu bwabwe bwonna. Medical insurance ya $1 million abantu baze exaggerating mu public bagamba ne boogera buli muzaagala but it is $1 million. So insurance firms nyingi bw'ogendayo bajja kukuwa Panadol ne check up ezimu bajja kugamba full medical check up tugikola once a year. Okwewala omubaka wa Parliament ate okuyita mu medical board egende manya India egende Nairobi egende omubaka wa Parliament agende Turkey okufuna obujjanjabi. Gavumenti efeeyo nnyo okulaba nga eteeka essira ku by'obulamu by'eggwanga. Togeddeko n'ayookera Paalamenti Chris Obole n'abako byatangaaza ku nzijanjaba y'ababaka. The insurance policy is provided for to all members of Parliament and staff of the Parliamentary Commission. There are several health insurance service providers. The MPs decide which one they want to belong with. So the clerk to Parliament pays for treatment abroad on recommendation of the medical board. Wakyaliwo akabuuza ku mubaka alina obuvune nga tebuwone naye nga bamutuusibwako ng'ali mu Paalamenti kyokka natakomawo mu Paalamenti eziddako. Kale kibeera waasi ne ku former members of Parliament baba baliko ababaka ti abantu abo babeereyo netujjukira bujukizi tujja netubakungubagira wano nga bafudde. The clerk to Parliament is responsible for the sitting members of Parliament. Unless given another legal instrument, the clerk to Parliament will not spend money on somebody who is a former member of Parliament.